Ababaka ba NRM olwaleero basiibye mu kayisanyo nga beeteekateekera olukuŋŋaana olugenda okumala ennaku 10 nga lukwajja Kyankwanzi. Ababaka ekisinze okubatwala Kyankwanzi kwe kulaba engeri gye basobola okulongoosa wamu n'okukkenneenya engeri manifesto yaabwe bw'etambula. Baasi 3 ze zireeteddwa okutwala ababaka naye bwe ziwedde essaawa 11 ez'akawungeezi nga baasi emu yokka yeesobodde okusimbula era nga ababaka bonna balagiddwa okukozesa baasi zino kubanga emmotoka zaabwe tezigenda kukkirizibwa munda. Kati okugeza abaminisita tuli 7 n'okusoba. Buli omu bw'agenda n'emmotoka ye ne bodyguard ne driver kiba kitegeeza mu baminisita 7 balina abantu mu basatu be bantu 210 n'okusoba. So ne namba eba yeeyongerako tugezaako ku controllinga number yaffe. We should be able to leave our cars behind because the main purpose why we are going there is to go and study and do a lot of work. So that one we are given a communication from the chief office and that's why most of us are using bus. Olusirika luno olugenda okumala ennaku 10 lugenda kummenta siringi obukadde 400 zino kwe kulya okulya n'ebirala. Wabula abaka abamu bagamba nti olusirika luno lulina ensonga nnyingi ze lugenda okubuusa amaaso naddala okwerumaaluma okuli mu kibiina obukenuzi wamu n'enkwe. Abaka bagamba nti olukuŋŋaana lw'omulundi ogwasembayo lwayisa ebiteeso 25 kyokka nga byonna bikyali ku mpapula nga tebina kukwatibwako ate kati baagala kuyisa birala. It's not enough to just sit and discuss and come up with a long list of resolutions. There must be mechanisms on how to translate those recommendations and resolutions into practice. I hope this retreat will help us as a party to come out more united, more strong, more one, and to listen to each other. Mukitale Moses, WBS TV.